nga tamanyi nsonga lwaki ni mukuva wowe ya natukansala naita made the best decision for your mother. Ya tukansala naita n'abantu abakulu tukyalo ko abantu bali bamanyi agamba yo mwana alina empisa tasobola kukola ekyo tasobola avaako nga tagamba biki mama wange najja ne bajja ne mu muzigo gwe nasooka opangisa gwali gwa mitwalo. So mama teyakitegeerako nti omusajja yali akusumbuwa? Yeah, sakimugamba. Yes. Yeah, era ye yeebuuza ensonga lwaki omwana wange abeera eka. Mubirabye bannange bwe munoba n'abaana abasajja bamwe ne batandika okusumbuwa nasooka nasula wansi okumanya nayina omusajja oyo yagambanga biki? bwe yajja jjukira nalinga musanyukira. Daddy, welcome back. Kyokka ng'okuze nnyashi ate womuwahaaga ye abaalabamu ng'omugasa haaga olw'ensonga nalinga musanyukira era ng'ajja n'ofukamira n'okola kimu n'omuyisanga taata we yennyini kwanza naye sirina muntu gwe njagala okugyako taata wange. Enseera nayagala nze okumuwanga haaga era nga wajjira omulaba nakusika nakuteka mu kifuba n'owuyanga tawulira bulungi kwekyo kyakoze naye nga tusobola kureacting. Just a minute. Haga yagikuwanga atya nga teri daddy nga si ya daddy haga like nga nze we najja nga mudating kale nga kati ngenda bestie wange ya muntu akwana ya uba kati nkagenze ku bestie wange Roni nga we najja nenda ba Roni ne muhaga bwent ne munyweza ne ngamba ndo kulaba biki kati naye watu we yalinga atodi osobola okudifferentiate nga hug ya parents ne hug ey'omuntu omulala. Yakusoberera ku fleet. Mama teyakiwagira kuba ensonga yali enjagala nnyo kunjuka yali andabyemu natandise okula naye nze laavu esinga yali wa taata era mama wange munasomya kino kyogera nyinza oba mwagala naye si nnyo nga we nanjagala taata kubanga gwali okuse naye mama wange mwagala era kinnuma okubanga mulaba era walwesalawo ntukaawo nze golaba nembera mu nyumba nesaba naye nga sifunye kyakuba naye nga nsobodde weza mama wange omutwalo afune eddagala. Naye kati ekyebuuzibwa ssente zo zijjawa mukwano gwe takoowa kulabirira anti ekyo kyembagambye ate nga toyina nakyo omuwa ekyo kyembagambye nti kati agenda nze natukasala nga nti anoomukubira essimu okumugamba nti ekiramu byasooka kitegeeza n'ebino osobola obeyitamu kuba okuva mama wange we yalwala kati giweza emyezi 4 ali wansi nonoonya ssente nemutwala gye yabangambye omutwala kugamba mbeerawo nga simanyina okumanya nga nina omumulabirira wasula naye lwokuba alina lwandodo omulungi era Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abalungi abatulabalize Hadiza Kibuzi obala kutulaba mobala kusubscribe mpozi gwanire nze nawe kwago Shakira ndine Shakira olunaku olwaleero azze okubeera nga tukira mu mpozi nga bw'omulaba muto omuzibu ali 19 years naye simanyi kikimuleese mawulire omwana omuto okusalawo okujja mu mawulire aba alina really a very powerful story njagala tuwulireko ku mpozi ye mobale kutulaba mobale kusubscribe nga oba oli mpya nyiga akagamba ako ka subscribe okubeera nga otuyingako owali ku Facebook, Instagram, TikTok, Twitter mbeera nga otufollowingako bulambalamba. Ebiseera ebisinga we munkubira essimu ne nkugamba jangu ozisinkane nnyanguyirwa nnyo okusinga gwe weeyagala nze ntambule enzije nkusange mu kifo wooli so yenna nkubira essimu beera ng'oli ready okujja onsange nze wembeera ndi okujjako abalwadde ennyo ng'ali mu mbeera mbi nnyo abo mba nsobola okubatuukako nsanyusa okulaba nange kusanga mbuza kuba tulaba. Hi everyone, muli mutya mugamba mutya oli shy? Nedda, I'm not. You look very beautiful, very cute, innocent. I love your hair. Thank you. Your skin color is good. Thank you, madam. Oli musiraamu? Bonkubidde ka dress. Yeah. Sitera kwebikira sigenda kwewayiriza. Yeah.
oyinza obutebikirira naye n'oyambala full body byambala omusana mungi nedda omusana mungi si musana what's the problem tewali naye kimanyi byensinga okumala nga biwanvu bwebitita ebiwanvu n'empale n'esinti n'ebikkirire nnyo webatinago nganze nange saali wenzi naye allah ajja kulungamya mpolampola akivaamu yakiyita ekigaali alright so buuza ku batulaba abatulaba bakulabe mwasibe mutya basebo ne banyabo Shakira olwatuuka like daddy wange yafa bamutemula oba nkyogere bwe ntyo bamutemula batya bamutemula like yalina ettaka kati we yaligula chairman nadamu namukubira namugamba linguze nga chairman sigenda kuguza ettaka linguze mbiguzira abaana bange so kati ekiro nali wakata tange alina business za myendo 3 yali avuga taxi nga alina ebimotoka ebibanda by'amanda nga yakozesa abantu nga alina n'edduuka ekiro yali akomayo waka kwatwali tubeera Kitembo mu Kyambazi yali akomayo kati nga ayise ku kibanda laba oba gayi mwali munda mu kibanda kati awo bamuteegera ne bamukuba ennyondo ne bamutema ne bamuyisa bubi kale I'm so sorry kati by the way ne bamuyisa bubi nnyo kati waliwo omukyala yali awo yawulira emiranga mu kufuluma bali ne bakola ki ne badduka kati ate chairman yeerabira nti alina omusaayi ku kanzu ye nagenda mubaala sente zajja kutata wange ezali mu wallet nze yakozesa to spend okugulira abantu omwenge kati omukazi w'ebbaala namugamba naye chairman ng'ojjudde omusaayi buzibu kinagala nedda guno si musaayi ko omukazi w'ebbaala yajja n'abitunyonyola nga tumaze okuziika nagala nabuuza chairman ng'ojjudde omusaayi nagala guno si musaayi tomato sauce mbadde nnaba ebitaka oba chips nga bakazi balwana ne banjira chips ne banjira tomato so bityo kati ntandika obeera ne maama kati just a minute kankuzeeyo kaawo mwasikinga justice oyo gwe balaba n'omusaayi did you report to police bamukwata naye nga omanyi nti omuntu alina sente zasindika amuveeko ebyo mubiveeko n'abantu abalina sente babalopa just that abantu mu abawansi ebiseera ebisinga bw'olaba omuntu alina sente omutya osobola otya omulopa ng'ogamba omuntu alina sente ajja kunsinga omuntu asobola okuba ne sente for as long as nga akoze ekintu ekibi omufu asobola okwesikingira justice yasooka n'adduka ku kyalo n'agenda eyo gye yagenda gana amawulire gaaliyo abantu bagakwata temanyi ne ku mawulire tatange bamuteekako ku bukedde kuba abantu baali bamwagala nnyo yali muntu w'abantu ng'abantu bamanyi mu kitemu era nga lwenyamba mwana wa gundi yuuyo naye kasita omuntu afa n'abadde akumanyi kati oyo omusajja yaddukako ku kyalo takyali chairman anymore akyali chairman kubanga yadduka jjajjange omusajja n'amukwata naye ne be yali nabo ne babasiba nati nali kusomero nenkuira nti naye bamutadde kati era yakyali chairman mu ekyo ekitundu simanyi kuba navaayo era ennyumba ya kitange gyeri ennyumba ya taatawo naye temukyagigendamu wali ababeeramu ab'ekika kyo baganda be what about you nze nina gye mbeera okay just a minute kati gwe kweyo ennyumba ya taatawo wali tolinaako obuvunaanyizibwa kwenyumba nawulirako nga bagamba nti bakiyita ki endagaano oba ekyapa nawulirako nti kyali manya gange then waliwo senga wange bagamba nti yakiina agamba tasobola kinkwasa kugina emyaka nti munaye bali bantu bakulu otegeeza ki you have to stand for you kuba kati oli mukubonaabona opangisa mama wo apangisa yet you even have a house mama wo kyekyamugobamu eyo ennyumba tatange yetabira ne mama wange okay bali bayawukana so daddy we yali abeera na mukazi mulala ng'abeera n'abaana abalala no nange nzekka kuba nze gwe yali asinga okwagala mu baana be so okay ayinayo abaana abalala naye nze gwe yali abeera nabo kubanga baabaana maama waabwe yagamba yayagala kugenda n'abaana be nze tatange nagamba asigala nange so does that mean wali obeera ne step mom wo naye ng'obeera wa waka wekka ne taatawo ne step mother wange yali musomesa so chairman ow'ebiseera ebyo mu ekyo ekitundu
ye yakola ekikolobero ku taatawo ow'ekitemu kuba ekyo ekyalo oba nakyo erinnya lyakyo oba liri litya mpulidde kesezi nnyingi ez'abantu okuba bannaabwe tuma kitemu era ntyayo bayirawe ntyayo so nowe mba ngenzeeyo so malayo olunaku olulamba nti nsuleyo no kuba ekyatukawo tatange namusanga ng'ali bubi nnyo natya tyawe natandika olabira ensi that you need to struggle on your own risk. You need to struggle at your own risk? Yes. What do you mean? Nze I'm struggling bingi byempiseemu basajja bangi bakusanga ne balowooza oba olw'ensonga tolina kino agenda kujja kuwa ssente akukozese kubanga oyambala bubi nedda okunama bayibayo mbere waka kyebisinga wenali nga nkyakola toyambala bulungi waka n'oyambala obulungi no wenali nga nkyakolera kwanya mall nyambala nnyo empale. I'm not judging you by the way. Si bwe kityo abasajja basumbuwa buli omu ne ba ajati ejja omusajja alina ajati omu gwe talabye ng'asumbuwa not me. Naye nze nabadde ndi mu jam neŋŋamba these guys tebakyalina kitiibwa. Awo watandika okulaba ensi. What happened? Mama we yali aliruddawamu ekyo ekiseera yali lungujja lwaki mama we yakukwata n'akutwala ewa daddewo? nali nkyali mwana muto nakulanda wa taata wange. So what? Yali already anobye lwaki teyanoba naawe? Simanyi ebyo sijja bigamba kuba nze nakulanga naye taata wange naye nga la mama ajja n'agamba njagala genda omwana wange ajja wange mu luwummula ne bantwala nembiragamba waliwo eyo parental connection ku mwana nga mbeerayo kabanga katono era mugendabatataze bakulabirira tata nga zinamaanyi nga omwana wange mutwala noba nga wakamalayo wiiki emu ng'ajja nakutwala olwensonga tata wange yali anjagala nnyo. I'm so sorry. Era even sagala mwogerako nsonga mumisinga so much mwanga ate mumisinga kuba ebintu ebimu byankolera nga tewali asobola bikola no baga family eyo taliyo kuba buli omu afa ku baana be. Esinga ngamba buli kimu kibaawo n'ensonga naye nga mwe nasobola oyitira mu byasooka kitegeeza n'ebino nsobola obeyitamu kuba okuva mama wange we yalwala kati giweza emyezi 4 ali wansi nonoonya ssente nemutwala gye yabangambye mutwala kugamba mbeerawo nga simanyina okumanya nga nina omumulabirira wasula naye lwokuba alina landlord omulungi era I really appreciate that lady mwebaza bangere maze manga ali wansi tatusasuza makooku rent era gamba onafuna ng'oleetera zenfunye zemuwa ensonga naye mukazi amanyi kyempitamu. Kati gwokolawa? Nze nali nkolera ku Pioneer Mall nali ntunda ngoye then nenjogera ne bakukozesa nenjogera ne bosi wange one day one time nga madam transport yambonyaabonya okujja abaneiba bonna nga mbewolako ssente so ogenda okumulimu tinga omwezi gugenda okugwako nga zonna ssente nina ozisasula mu abantu. Kwegamba basically payment yali low nedda naye ssente ntono ssente nga tezikumala yali ampa emitwalo gaali 35 olwensonga nali nkola bulungi nanyongeza natuusa ku mitwalo 4. Wali ovaawa transport oyo ekikulu mwagala nnyo linnya boda like you don't want to wake up very early in the morning you catch a taxi. Nalinga nenya Costa bayirawo. Really? Okuva ewa? Okuva elungu gye mbeera mu kitunzi mpaka mutawe naye nga Costa tetuuka ku Pioneer Mall 10 wansi ku For example, if you're taking a Costa on a daily ze 10 nga 2 buli kanaku z'ospending nga oba 10 oba 3? 10 Okay, 10 you need to eat. You also need to eat. Couldn't you cook at home? Nokola lumu shopping n'ofumba nga wakanjuka with your food at work? Nedda. Ekyo naye nga sisobola kikola ensonga. Kubanga omulimu gwa millioni wanene Uganda as salary, you're not going to get it. Okujjako ng'oli weekozesa. Maximum is 500. Nenze nayogera naye mu buntu. Kuba ye muntu eyali talina mpisa mbi ye mutugalo otula no wansi mu nyani mga Madam Angela this and this nanga but naga tuyenda kola weft
naye kati mukyala mufumbo teyeesalirawo bbawe yasalawo kyekyo kukola era we namunyonyola bawe that namugamba madamu wali oyagala bakuwa ssente nga mmeka ekya by the salary yali mulungi nnyo kuba nali ngasolabira mama why did you leave your work saavaayo namugamba madamu kale bampengayo 10 for transport bazisalenga ku musaala gwange sobole ng'otambula kubanga abantu bali banneetamiddwa kati ssente zagenda ng'ottuka nga amabanja olina mangi kati ng'omwezi omulala gutuuka ate nga tolina kyakukozesa okay tegedde era alina okuwanga allowance every week emitwalo nga5 then at the end of the month nakuwa emitwalo gyo15 okitegeera kyekyo ndowooza nengezako omunyonyola kuba kolunaku era kolunaku nenenya nemugamba asonyiwa namukuya essimu nga mpira binkutte nasiba enjala naguddeka muwulizaawo ku dduuka baneiba ne bajja kuba ye tayagala baneiba ku dduuka lye tayagala bantu ye nga zeepasoni ekyasinga omukulako wayo abantu kujja ku dduuka nze nga nzirise olw'enjala kubanga namalanga ne wiiki nga siridde nsobole otambulanga ngende ku mulimu nkole wenabimunyonyola teyasobola kubitegeera yaŋŋamba so wenamugamba ekyo ekiro kuba namuweereza message yali nani ndi mukubalansinga era ebintu bye nga bibalansinga bulungi era nga ngamba nkola bulungi ensonga lwaki yanyongezanga omusaala buli kadde namukubira nga binkutte nga n'abantu wenewolakawo mu kizimbe batusesana banneetamiddwa ngagamba okola naye waayi lwaki oba otoolako sente zikutwale waka oba ezikuzza ku mulimu enkeera wenamugamba ekyo nemugamba madamu siina ka transport nkoze ntya nali musuubira okuŋŋamba kankweyo advance nali musuubira okuŋŋamba kola bwoti ne bwoti naye yanyiiga yayomba yayogera bingi nasindika bbaawe nemugamba madamu wengenda leero siina transport n'abampola bakoze ki bantamidwa nfuuse ekyokusekererwa nga mpita ku buli omu ng'aseka nga bintamye nemugamba madamu nangamba linda bba wange ajje togalawo dduka mulinda ajja ku transport okole ki ogende waka bawe yajja yanzijako ebisumuluzo kati gwe warizayininga ku mulimu ng'ozzaako ki seegoba yeyangoba olwensonga nali munyonyodde engeri gyempuliramu n'engeri gyempitamu okutuuka ku mulimu ye okumusangawo ku makya kuba nakwatanga obudde nenzigulawo ssaawa 2 zasanganga edduuka lyaffe erisoose okugulawo mu kizimbe panya mall wenamunyonyola yanyiiga kuba namimanya li short tempered yanyiiga yanzikiriza munyonyola nagamba bawe muwa ebisumuluzo nabimuwa agende so from then paka kati ndi kunoonya mirimu waliwo munagamba wano waliwo kaddiiru vivis naye ogenda otuukayo nga ddiiru yakwebaka namuntu to get money kize netukesanga obulamu kwira mbotamiddwa sisobola kulekera bakuyita nti waliwo kaddiiru olina kulisindagala wano waliwo akalimu jangu ekololo jangu ekyanja nolowooza oba ogenze kufuna mulimu ogenda tuuka nga gamba ogenda kuba kunyumya n'oli omwami akubuulire what next ninga omuntu aba mukulu kugwe. Maybe your man will support you, find you a good job. I'm not dating anyone era sigenda kwewayiriza. Naye kati lwaki? Why? Why? Abavubuka tobalabe eyo tebakwana. Bankwana. Then? N'abasooka myaka gyabwe. Is there anybody who wants to marry? Ngenda gamba nti gyali. Kuba yali akyogeddeko naye ye ensonga gyawa to marry me. I need to first get pregnant. That man doesn't want you. Don't make a mistake. Kati nze namugamba. He doesn't want you. Don't make a mistake. Kubizibu by'olina oyongereko omwana okomewo wano ate tukusondereza omwana. So, I'm not dating anyone. I'm so sorry, but you need to date. Kubanga boyfriend oyo alina engeri gy'akutikkulako ke. Maybe I have a friend. Yambererawo. A guy friend. No, that one is your boyfriend. No, it's not. Newe mukubye sazi nampita best. Kubanga amanyi embeera gye mpita. No, he likes you, but he can't tell you. Maybe nali kimubuzizaako. But if you want to know your friend likes you, genda omukyalireko ewuwe. Put some nice music.
Teka waawo byonna ebyokunywa byemunya, I don't know which one. And then watch a movie together. Wanaavaawo ng'omanya ne si bwe kiri. Wanaakusembeza mulabe movie babiri ng'omanya. Yeah, by the way, I really appreciate him. Mamita Ronnie. Let him marry you. Go and stay with him. Be with him and start a life. Sigena gaba talina girlfriend kuba takingambangako kuba buli kimu ekyakingamba. Bestie. Takubuye nakubulira nti waliyo girlfriend. Tamulina. He's just keeping himself for you. No. Tamulina kuba buli kimu ekigenda mu bulamu wakingamba nga nze wendi open jali. Era ebiseera ebisinga yabadde apayinga bills za mama wange z'eddwaliro. Era nga yemutu gwe sobola okubira nga ndi mu nnyumba nfa enjala. Now that is the right man to have to ne mukubira nawe naba talina sente. Balina boyfriends for survival. Emene kwata nekunyiga nekuyiza nogaye kati nfaaki waliwo Muhammadu wulira ngende esulewu. Bwele natukaga ku kiseera ye ngamba nti babino bye bampita tusibikwira mani kikole. What? Natukaga kusiga nga ndi ku kisenge. Ngowe yagala kwetunda. Omanyi walwesa otukanga ensi ogirabanga eri wet. Esooka nasigaza mama wange mulamu. Sigali na family gye bali abalala. Ne kati ye mtu gwenso otukaninga mama kino na kino. Dadi we yakuzaalayo wekka. Waliyo abalala naye bato omukulu tali mu Uganda teyanzala mu Uganda. Kimanyi omukulu yakoma okunda abalala ba mama wo. No. Ebiseera ebisinga abo tebatera kuba baganda bo. Balina engeri gye bakwedistancingako naddala nga taata waavudde. Ku 10 osangako 10 kankubuulire ge mazima amatuufu mukikkirize mukigaane. So kati nga mtu gwensobola mama omanyi leero binkutte tukole tusonaga omanyi tukole bwe ne kati simulina gwensobola. Ate singa mama we yazaalayo abalala eno. Abalala banzirako. Now my question is, why are you renting and not staying with your mother? Mama wange yalina omwami okukola ebiseera nga tamalala. Waliwo ebyatuuka bye sitasobola kwogera mu kamera. Omwami yali akwana. So nensalawo tuli batmanyi. Mama wange kyamuluma nga tamanyi nsonga lwaki ndi mu kuva wowe. Natukansala nayita n'abantu. You made the best decision for your mother. Tukansala nayita n'abantu abakulu ku kyalo kuba abantu bali bamanyi. Agamba yo omwana alina empisa tasobola kukola ekyo tasobola vaako nga tagamba biki. Mama wange najja ne bajja ne mu muzigo gwe nasooka opangisa gwali gwa mitwalo. So mama teyakitegeerako nti omusajja yali akusongowa. Sakimugamba. Yes. Era ye yeebuuza ensonga lwaki omwana wange abeera yekka. Mubirabye bannange we munoba n'abaana. Abasajja bamwe ne batandika okusongowa abaana abo. Natandika okubeera ngekka. Mukama atusaasire yabadde batugamba nga wano eno omukazi yakwata ati ndira omwana wuno akyali wano eno naye atugamba basajja musumbuwa abaana ge mazima mulekeraawo baana b'abakazi bano. Natandika okubeera nzekka nasooka nasula wanze okumanya nayina omusajja oyo yagambanga biki bwe yajja jjukira nalinga musanyukira. Daddy, welcome back. Kyokka ng'okuze nnyashi ate womuwahaaga ye abaalabamu ng'omukazi samwanga haaga olwensonga alinga musanyukira era nga wajja n'ofukamira n'okola kimu n'omuyisanga taata we yennyini kwanza naye sirina muntu gwe njagala okugyako taata wange. Naye kona nagezako muteeka mu kifo ekyo mu kifo kya taatawo. Ati n'omulaga naavu nyingi nnyo n'agimuyiinamu. Singa wajja ye yatukanga n'ekiseera n'ayagala nze okumuwanga haaga era nga wajjira omulaba nakusika nakuteeka mu kifuba n'owuyanga tawulira bulungi ko ekyo kyakoze naye nga tusobola kureactinga. Just a minute. Haaga yagikuwanga atya nga teri dadi nga si ya dadi haaga like nga nze we najja nga mudatingisha kale nga kati ngenda bestie wange ya muntu akwana kati nkagenze ku best wange Ronnie nga we najja naba Ronnie ne muhaga bwent ne munyweza ne ngamba ndodo kula biki kati naye watu yalinga atodi osobola ku differentiate nga hug ya parents ne hug y'omuntu omulala. Nintesanga binsusse yakusobererako eyo mu nyumba. No
ekyo kiri yayita n'atuuka ku Ssekikola naye nze nali ndaba nga wakola decision mu bwangu. Kati nno ebintu bino eno we tubyogerako nga munyiga era lwaki mubyogedde mu bantu African Society simanyanga ebintu babizibukira ebintu mbimanye nti gyebiri mufune engeri gye mubitangira ng'olaba olina omwana omukulu gw'olinayo muganda wo ng'osa omutwala omutwale ng'osa omusindika akola obwakatama mutwala abukulu otherwise amawamukirano mu family gagenda kujja ate mutukubire essimu tubawe interview when it is late. Mamange teyakiwagira kuba ensonga yali enjagala nnyo kunjuka yali ndabyemu natandise okukula naye nziravu esinga yali wa taata era mamange munasomya kino kyogera nyinza oba mwagala naye si nnyo nga wena njagala taata kubanga gwali okuse naye mamange mwagala era kinnuma okubanga mulaba era walwesaawo ntukaawo nzigolaba nimira mu nyumba nesaba naye nga sifunye kyakuba naye nga nsobodde weza mamange omutwalo afune eddagala naye kati ekyebuuzibwa ssente zo zijja wa mukwano gwe takoowa kulabirira anti ekyo kyembagambye ate nga toyina nakyomuwa ekyo kyembagambye nti kati agenda nze natukasaba nga nti anomukubira essimu okumugamba nti yoni omanyi era binkutte sina kyakulya genda bugenza omugambe essente za renti ziganye and you start staying with him and you start a life with him. He's the best person you have to stay with. Naye ye yatukangisa nga alaba simukubidde nankubira kuba nze natukangisa nga nkoyo musabiriza nga mmanyi naye alina byalina okukola naye nga yeerekereza nakayoja. So whoever wants to help you akuyamba atya? Mwemba netaga sente azimpereza mwemba mwetaaga. I'm saying whoever wants to help you out there abantu abatulaba bakuyambe batya? Like kimanyi esinga mama wange kuona biyambe mama wange kubaga mama wange agenda malwaliro mangi. Oyina amabanja ga ssente nga mmeka? Bannaye buli omu yeetaaga buyambi ensi yonna yeetaaga buyambi kati osirikira ganyamba ani ndekaani kituufu ensonga lwaki ebiseera esinga naye sigamba abantu bizibu byange kuba mmanyi buli omu alina ebizibu naye ogezaako kati ayagala okuyamba akusangawa Lungujja pozi namba yange y'essimu kuba Lungujja gyembeera. Abasajja abajja kukwana. Putting your number on media is very bad. Kati ogenda kukola otya? Kuba bajja kujja beefule nga bazze okuyamba kumbe nga baagala birala tubirabyeko waneeno. Waliwo ne gwe baasiigirawo siriimu omusajja ng'avudde kuno kwennyini ku media ate n'akomawo n'atuwa emboozi y'omusajja omulwadde wa siriimu. By the way, I'm so careful ku bulamu bwange kuba ku basajja bonna baba balina ssente n'ebizibu bye nnina singa neebaka nabo kuba oli akkuba n'obuzajja oli namba nagamba gundi yagikuwadde naye bamenkusaba lekerawo kikola nyinza obba ndi mu bwetaavu goba tusobodde kunyamba please lekerawo kikola owa abasajja bakulu enamba yange oli najanga lishwete banagamba nze ngenda kuwa $7,000 just a night niwebuuze $7,000 just mutukwe bakako nakowa naye bakawali naye bakawali $7,000 mama abasajja bali ddala gye bali naye sisobola kikola olw'ensonga aba asasulira kyekyo lwaki tomugamba nti ezo ssente zinsasuliremu ennyumba ate era agenda zikusasulamu ennyumba agenda zikuwa nga omaze omwakyayagala very active upstairs. Not every man who gives you money you give them. Kati anti oli ajja mu inbox naye kye bamugambye learn how to be a thief. Ye nga kye bamugambye kuba abasajja asinga bazze nga bankola bajja ne mission nga ya give and take. Ng'oli amugambye nze ngina mu pepeeza kuba lino omusajja omu yangamba nze ne bwe n'ennaku nga okwogerako naye namulaga nti I'm so sorry at your young age okubeera nti oyitambizi bwebifaanana nga bwe biti banna okugina emyaka bali ku university basoma kye nali nsinga okwaga abalala bali eyo Bulaaya babatwala dda so depending on the families gye twakulira buli muntu alina ebizibu ebibi waliwo abamu kwegyo emyaka nga balina abaana bana nga bakeera obufumbo so in 2 years from now weeraba otuusewa what do you want to be what do you want to do ngenda kukola bizinensi yange kimanyi mu maaso awo Allah wali bansobozeseza nga mpadde obusobozi bategeera nnyo ebyengwe nsaba maama waawo ne ekyo kyensinga kale soma ennamba yonkute
eri 07 40665684. Okay. Kale asobodde okuyamba ku Shakira mukubireko abasajja temusumbuwa omwana beegayiridde okujjako ng'omuntu gw'oli serious abasajja temusumbuwa omwana ono omuntu she's just 19 years. Mwebale kutulaba, mwebale kusubscribinga. Yenze Hadija Kigozi, asalamu alaykum.